Ana Mumpiira omutuuze wa Kibira Zone mu Masajja mu disitulikiti y'e Wakiso atubidde ne mutabani we w'emyezi 2 yazaalibwa ng'alina ebituli 3 ku mutima. Wakati mu nnyiike y'ekitalo Ana alutuviiridde ku ntono nti yasumuluka bulungi ng'abaana abalala 3 baalina naye bwagenda okuvaako eddiba ng'omwana ono abuguma nnyo wamu n'omutima gwe okukuba ennyo. Mwana ne muzaala bulungi n'akaaba bulungi ng'abaana abalala. Ne tusula awo enkeera omwana namuzaalira mu Kisenyere Center. Ne tusula awo enkeera nga manyi bagenda tusiibula naye bwagenda okukeera ku makya ssaawa 12 ku makya ng'omwana ayokya nnyo ng'ate omutima gwe gukuba nnyo. Yategeeza abasawo abaamuzaalisa ne bamusaba omwana amudduse gye bakuumira abaana abazaaliddwa nga tebanneetuuka yeekebejjebwe. Ne mbuuza omusawo ayaliwo n'aŋŋamba mwana mudduse mu nnasale. Bwe twatuuka mu nnasale bagamba omwana ali bubi. Oluvannyuma lw'ennaku 4 yalagirwa okutwala omwana e Mulago mu ddwaliro ly'ab'emitima ng'eno gye baamutegeereza nga bw'alina ebituli ku mutima ebisaana okulongoosebwa. Ne tugenda ne tutuuka mu Heart Institute ne bamusikaaninga kwe kuŋŋamba nti alina obuzibu ku mutima, alina ebituli 3 ku mutima ate binene. Ana agamba yaweebwa ebbanga lya myezi 6 okulongoosa omwana ono nga kati bwe twogerera omwana ono ali ku ddagala erimuweweezaako maama we lyagamba nti aligula buwanana bwa nsimbi. Ne bamusikaaninga kwe kuŋŋamba nti alina obuzibu ku mutima, alina ebituli 3 ku mutima ate binene, nti yeetaaga okulongoosebwa nga tannaweza myezi 6. Nti ali ku ddagala amira empeke 2 olunaku naye era tali bulungi kubanga ndowooza bamuwaako kuweweezaako. Bwe tubuuziza ku bikwata ku taata w'omwana ono atutegeezezza nti bba naye talina yadde ekuba ennyonyi. So nga taata we talina ssente wammwe kuba mwami wange talina mulimu kijja kubalimba. Yalina piki gy'avuga era nga bwe mumanyi baavuga kibaluwa si ye. Atutegeezezza nti n'okulwawo okulongoosa omwana ono kimuleetera obuvune obulala ng'okukogga buli lukya ko n'ebirala. Buli lunaku olukya abeera akogga kubanga tasobola kugejja ng'abaana abalala lwa nsonga mulwadde. Kati ekizibu ekiriwo twandibadde twamulongoosa dda naye tetulina ssente. Nga n'amaziga gamuyitamu asabye abaziratisa okumudduukirira asobole okuweza ensimbi ezeetaagibwa omwana we okulongoosebwa. Nsaba abazirakisa mwenna anaalaba kano ka vidiyo nsaba kunkwasizaako ku bulamu bw'omwana wange. Mwana wange mulwadde, nsaba buyambi ku buli kinnoomu, ba minisita ba MPs mwenna mbeegayiridde.